Mama Nanfuka Aida lajana lwa kitaawe w'abaana be Ambika Julius ngono mukozi mu kitongole ky'eby'ettaka e Wakiso okumulomba mu nnyumba gye yamuwa mu kiro n'amukuba n'abaana nga bw'amulagira okugivaamu. Twafuna obutakkaanya naye ku lw'ensonga ezimu, naye essaawa zino ayagala kunzitira mu nnyumba. Nanfuka nga mutuuze w'ekitala mu Katabi agamba nti abadde n'omwami we Amika okumala emyaka 15 nga balina abaana 3. Agamba olw'okuba yafumbirwa muto bayamuzaayo okusoma kyokka agenda okudda nga yaseewuka mu muzigo we baali babeera n'addukira mu bannamateeka n'amuwa endagaano era nti amuwadde poloti akulizeemu abaana ng'erimu n'ennyumba ekitala n'amulagira obutaddamu kumulondoola. Waka twakolerawo MOU yeeno ng'eraga yali amaze okufuna omukyalo omulala atufunye obutakkaanya okuntwala mbaloya ne bakola MOU n'ankwasa amaka gange n'atambula n'agenda. Kyannuma n'embeerawo naye namala ne mmanyiira. Agamba yalabiddeawo ku ntandikwa ya wiiki eno babo yabuuse ekikomera ekiro n'amukuba n'abaana nga balagira okuva mu nnyumba obutasukka wiiki 2. Mukubakuba maama ono yakubye enduulu yasombodde ab'ekyalo abayise poliisi n'ekwata Amika. Bw'ayagala tuve waka wano era yaŋŋambye mbadde wiikisi ezo 2 nga tuvuddemu. Ne tujja tudduukirire twagenze okulaba ng'aliwo olutalo wakati w'omwami n'omukyala era n'abaana nga nabo mwebali naye ensonga zaano zirudde nga balwanagana. Kati ffe tubadde tusaba ng'abatuuze era balirwana poliisi oba omuntu yenna akwatibwako ayingire mu nsonga zino. Naye kyatumazeeko ki enviiri kulaba nga ate akwata akaana ke akakulu kati mu katema tuza kutaasa era omwana yafunye olubale ku mutwe wano. Agamba nti bayatuuka n'okutanka n'abaana era ne bakeberebwa endaga butonde nga bonna yabazaala. Musajja n'asitula n'antwala mu kooti n'agamba n'ogamba abaana be nazaala si babe n'atuggyako DNA test n'akola ebintu bingi. DNA test nezikomawo ku MBN ng'abaana babe era sitiiru n'abeegaana era n'ankwata n'anziza mu kooti entebe n'ekiro bakumyewo ne bannumba ekubira poliisi bajja ne bakuba abaneiba ne badduukirira naye be batuwa ekyokulya abaana tebakyasoma bali waka tetulina kyakulya amazzi bagatujjako buli kimu bakitujjako. Ategeeza nti mu kiseera kino n'abaana be tebannadda ku ssomero era nalajanira obuyinza okumuyamba. Naye nsaba bukuumi eri omuntu yenna bamafiina bayamba abantu mukulu balamu mwena abaliyo be tulaba ku TV nga yamba abantu mujje munyambe n'abaana bange bagenda tuttira bamiwa. Mugerwa London nga ssente w'ekitundu kino ne poliisi okuva Empala ne Kisubi batuuse era babaddewo okuwansiganya ebisongovu wakati wa Nanfuka ne ssentebe ng'amulumiriza obutamuyamba. Yali ssentebe w'ekyalo kino nga era Amika Kasujja mu kiseera Amika we yaweera Nanfuka ekifo akakasizza nti Amika yakola endagaano ewa omukazi ono ekifo era teyagakibwa. Property eno oba ebizimbe bino bye baateeka ku kyalo kuno bya mukyala n'omwana waabwe Nantume Daisy n'abaana abalala be balizaala olw'okuba mu kiseera ekyo oyo omwana gwe baalina mu mwaka gwa 2016 gwe baateekamu era ne beerayirira nti ne bwali baafunye oba abakyala abalala oba amaka amalala gano gajja kusigala nga ga Nanfuka. Phoebe Nabagereka yakusakidde eggulire no ku Lwabukedde TV.